Honorable Fakawo Yabangirana yabadde omugenyi omukulu ku matikkira g'abasawo ku ttendekero lya Alice Anume Memorial School of Nursing and Midwifery erisangibwa mu disitulikiti y'e Palisa. Nga yakatuuka Honorable Bangirana asoose kuggulawo ekizimbe eky'essomero ekizimbiddwa nga kigenda kukozesebwa nga eddwaliro ku ttendekero lino. Ng'ayogera ku matikkira gano akulira ettendekero lino Papa John ayogedde ku gyenvuddewo essomero lino n'okutuuka okutikkira abayizi 3 olunaku olwaleero mu masomo ag'enjawulo ag'ekisawo. Today we are releasing students who are ready to serve with supervision but with skills. It's therefore encouraging you to continue learning during your professional life. Ayongeddeko nti ekiruubirirwa kyabwe kyakufuula ttendekero lino university. We are targeting Alice Anume as a center of excellence. This therefore is a memorable occasion in our profession, historical moment which has brought us together. Abakungu ab'enjawulo abeetabye ku matikkira gano boogeddeko eri abatikkiddwa ne wabaawo n'okuwabula kwe bakoze. Now to the graduates, the course you took is a very good one, but you need commitment. Why? Because you are going to handle lives, and with lives, there's no excuse. Therefore, encourage you, go to the community and serve. When you look at the health indicators of guest of honor, they have tremendously improved. We are the ministry, you know. But we need something more than that. Abazadde n'abaana balaze essanyu olwa kino kye batuuseeko. And finally, I'm now graduating. I'm not expecting, but all the glory and honor I give back to God. I encourage all those young ones who are still studying not to give up. Ndiano ku masanyu lwakuba lwatu luno omwala wange gibeera logosa Abigail Faibe agraduatingire ngonansi mu busawo. Like I want to go back for diploma. I want also to be like a nursing officer. Akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Palisa Dr. Mulekwa Godfrey ayogedde ku mugaso gw'amatendekero bwe gati agayambyeko ennyo gavumenti okukendeeza ku ddibu ery'abasawo nga bano basobola okukola mu malwaliro bw'atyo n'akubira omulanga gavumenti baneebawo emirimu. Gavumenti weneefuna ssente n'etuwa nga disitulikiti tujja kubawa emirimu kubanga ebifo byo weebiri tubyetaaga. You are just beginning. You are starting. The sky is still very high. And that's why the sky is far from us. That you continue hustling until you hustle to the end. Byamakumbi Emmanuel, Crossroads TV, Omunyo.